Sizzaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuuliza bibale kwekumira ku mayingu gano. Jeno Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'atangaaza ku ki ekyatwala amagye ga UPDF mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo okusobola okulaba nga asirisa ebibadde byogera okuva eri ku bannamawulire abeebunaayira gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV osinza obba ng'otuuliza webale kwekumira ku mayingu gano. Gwe yenna yandiyagadde otwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Jjukira wakati mu bigenda mu maaso ng'amagye aga UPDF gagenda maaso n'okuraidinga ekifo kya National Unity Platform ekitebe, bino tebabitunuulidde wabula focus beefudde abatagiraba. Bafokasinze ku biki ebitakwatagana na ggwanga ebitwala eggwanga mu maaso babisudde mu guluka. Bwe njogerera ng'ekitebe kya National Unity Platform kisaliddwako naye wakati mu kusalwako teri yavuddeyo kwogera ku kino ekigenda mu maaso wabula bonna ensonga bazisudde mu guluka ne batunuuliza amaaso ebirigenda mu maaso mu ggwanga lya Democratic Republic of Congo. Eddembe liremeddwa okutebenkezebwa wano ewaffe ewaka ne human rights, eddembe ly'obuntu liremeddwa okuweebwa wano ewaffe ewaka mu Uganda wabula litwaliddwa ate litebenkezebwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Jjukira nti n'emabega Al Jazeera ku mukutu gwa bannamawulire ogwa Al Jazeera oguli eri mu Bulaaya gwavuddeyo ne gugamba nti nno amagye ga UPDF ekigatutte mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kulwanyisa abayeekera ba M23 abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo abagenda mu maaso n'okumalako eggwanga lya Democratic Republic of Congo emirembe. Wabula twalabyeko nga General Yoweri Kaguta Museveni avaayo olunaku olw'eggulo ng'abyesambajja ng'agamba nti nno mwatukutte bubi, ekyatutte amagye ga UPDF si kubanga gagenda mu maaso n'okubanga galwanyisa abayeekera ba M23 wazira ensonga bbiri ez'abatutteyo kubeera nga bafugaza abayeekera bano ba ADF okusobola okulaba nga babajja mu provinces eza Ituri saako ne Bunia okusobola okutebenkeza emirembe. Ensonga ey'okubiri kwe kubanga bagenda mu maaso n'okuba nga ba protection ku project egenda mu maaso y'okuconstructing oluguudo oluva ku border ye Uganda saako n'okugenda mu Butembo okusobola okulaba nga ebyamaguzi ebiva mu provinces ezo bituuka bulungi mu ggwanga erya Uganda. Ze zimu ku nsonga. Era n'agamba nti nno emyaka decades 2 emabega Uganda yayingira mu ndagaano n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okusobola okulaba nga bayingiza amagye ga UPDF mu ggwanga eryo okusobola okutebenkezaayo emirembe n'okusembula abalwekera abo abalemedde mu bibira bya DRC abagezaako okuteeka obulabe ku ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu bitundu ebya Ituri ne Bunia saako n'ebitundu ebya Uganda biriraanye ku booda. Newankubadde ebyayogeddwa olunaku lw'eggulo General Yoweri Kaguta Museveni, leero Muhoozi Kainerugaba avuddeyo ku mukulu gwe ogwa Twitter n'ayongera okikkaatiriza nti ekitutteyo amagye ga UPDF mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si nsonga ndala si za kulwanyisa abayeekera ba M23 nedda wabula kutebenkeza mirembe, wabula kugobayo bayeekera ba ADF be tuli mu kuyeekera naffe okusobola okulaba nga tubafuugaza mu ggwanga basobole okuba nga bavaamu. Twebuuza lwaki bonna bano bakisuula mu guluka ekituuka ku kyokulwanyisa abayeekera ba M23 ate nga y'ensonga gy'olaba ng'ennene eri mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala eyo mu buvanjuba. Ensonga eri mu kutawaanya eggwanga erya Democratic Republic of Congo yaba M23 naye tolabako ebanyega nti nno batwala obuyambi okulwanyisa abayeekera bano. Lowooza lwaki? Kitegeeza nti waliwo ensonga ezeekusiza emabega wa kino. Kitegeeza nti nno Mwami Yoweri Kaguta Museveni tasobola kuyeekera bayeekera banne. Kitegeeza nti ensonga egenda mu maaso ku bayeekera bano emanyikiddwako. Era tujjukira bulungi nnyo ne General Muhoozi Kainerugaba yavaayo ku mutugo ogwa Twitter n'agamba nti nno abayeekera ba M23 bali mu kulwanirira ddembe lyabwe era bano abatuusi bagenda mu maaso n'okuba nga babanja ebyabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ekyo kikulaga ki? Aga nti wano waliwo personal interest ate era n'okweyagaliza. Balina kye beekwasa abayeekera bano ba M23 mbubbo bannaggwanga ba Democratic Republic of Congo naye gavumenti yaabwe basosola so ze zimu ku nsonga ezibalwanya. So bano olabira ddala nga balina akakwate ku gavumenti ya Uganda olw'ensonga nti nno mu bonna abasituse abali mu East African Community okulwanyisa abayeekera bano mwe muli amawanga ag'enjawulo, mwe muli n'eggwanga erya South Africa eryekuutira mu kitongole kya South African Development Community. Uganda towulira ng'esitudde bajaasi baayo genda mu bitundu ebyo kutebenkeza mirembe. Gulowooza lwaki?
ne gye buli kati newankubadde ebibuuzo bingi ku nsonga eyo teri gavumenti ofiiso yavuddeyo mu UPDF kulaga kintu kino. Lwaki abajaasi ba UPDF tebagenda mu maaso n'okuba nga bayambako eggwanga eggye lya Democratic Republic of Congo okulwanyisa abayeekera bano aba M23 okuva mu bitundu ebya Eastern Democratic Republic of Congo? Tetumanyi lwaki era tetunnakitegera lwaki. Kikulaga ki? Gwalina ansa jangu otangaze bannayuganda olowooza ki ekyekuusa emabega wa kino? Ngulowooza lwaki gavumenti ya wano yeesambaze okubanga erinnya enta mu conflict ezigenda mu maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo naddala eri mu Northern Democratic Republic of Congo naddala mu Northern Kivu. Jjukira nti nabayekera bano bakawamba ekibuga Goma ate era ne Bukavu nakyo bakiwambye, saako ne Buvuma airport naye eri mu nkambi zaabwe kati wenjogerera. Naye bino byonna bibuusiddwa amaaso, wabula essira balitadde ku bayeekera ba ADF. Lwaki? Kubanga Uganda eyo gyejja minnozaayo kuzitransportinga. Ensonga lwaki n'oluguudo balutaddemu amaanyi newankubadde zaano mu Uganda tezinnakolebwa mu kibuga Kampala, wabula amaanyi bagatadde nnyo mu kudevelopinga project ey'okukola oluguudo olwo oluli mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Oli ku UG Updates TV kosinza oba ng'otuuliza era weebale kwekumira ku mayingu gano. Bw'atanakuba ng'otweyungako kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'otwegattako ddala bulungi nnyo gwe mukwano gwa mpuliriza. Mbaagala nnyo, mwebale kwekumira ku UG Updates TV. Mweraba.